Nze Omutaka Nnamwama, omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka. Nsanyuse okwogera gye muli bazzukulu baffe abali e Bunaayira, naddala abali e Bungereza n'abali e Buganda. Tulina omukisa nate oluvannyuma lw'ekirwadde kirumamawuggwe tugenda okuddamu okufuna Ttabamiruka waffe wano e Buganda nga tusinziira mu bimuli bya Bulange, ate ne bannaffe abajja okubeera eyo e Bunaayira naddala abali e Bungereza ne Northern Ireland, tujja kubanga tubasinkana okuyita ku tekinologiya owa Zoom. Kirungi okuddamu okusinkana abooluganda abava mu bika, ebika ye nnyaffe, ebika ye jjajjaffe, ebika Katonda bye yatutondera okubaamu ng'Abaganda, okumanya obuvo n'obuddo bwaffe, era n'atuteekeramu ebinonoggo bingi eby'oluganda olwo olutugatta bye tusobola okukozesa ne tukola enkulaakulana, ne twongera okwemanya, ne twongera okwekubiriza wano na wali ng'abooluganda bwe babeera. Mbasaba bazzukulu baffe olunaku olwo olwa 9 Ogw'omusanvu 2022, olunaku olwo mu lweyo olw'ebika byaffe, tusobole okubeerako emboozi gye tunyumya etugatta wamu era ejja okutulambika mu kkubo ery'enkulaakulana. Tutunulira Buganda egenda ku ntikko, eno y'emu ku nsonga nga tuyita mu bika byaffe nti bwe tubiggumiza bijja kutuyamba okugenda ku ntikko. Naffe tubalibwe mu luse lw'amawanga nga ge muwulira Bungereza, Bufalansa, Japan n'ewala yonna basobodde okukulaakulana nga bayita mu makubo ag'obuwangwa bwabwe n'ennono. N'olwekyo mbakubiriza temutwala nsonga eno nga ya lusaagosaago kuyitira mu buyitizi, naye mumanye nti no tuba tusimbye omusingi ogutusobola okututwala mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale.